Abasajja Kabaka asaanyira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava Katondo mulunjo olwawamu olwa babaka bonna abava mu Buganda ne okusokera ddala twaga tutuuse okusaasira kwaffe eri abantu b'ekalangala olw'ekizibu kye baafunye olw'omuyaga ogwazze ne gwonoona ebintu ebiweererekera ku ddala. Tusaba gavumenti eyanguweko okubadduukirira n'okubawa obuyambi basobole okuva mu kizibu ekyo. Ekyokubiri twagala okuyita mu kiseera kye kimu okwozaayoza Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto beddu. Kubanga ebbanga Katonda lyamutuwadde ng'akulembera Obuganda, tufunye obumu, tufunye okwegatta, tufunye enkulaakulana naddala emmwanyi terimba ezitaddewo n'emmotoka kati ze bayita mmwanyi terimba abantu ze bagula olwa puroguramu eyo yatojjera ng'era yagikulembedde n'ebirala Katonda byamusobosezza okuteekako essira nga biyamba abantu baffe n'okubeera nga buli kiseera eddoboozi eri abantu bonna ababa banyigirizibwa naddala ng'eddembe lyabwe ery'obwebange Ssaabasajja Kabaka basanga nga liba lityobwolebwa tasirikangako. Ku baana abato naddala omugigi gwe yakwasa Obwakabaka nga bukulemberwamu n'ensangi zino ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Twebaza nnyo kubanga buli kiseera Obwakabaka butwala nti emiti emito gye giggumiza ekibira era busosowaza nnyo obuvunaanyizibwa bw'abavubuka mu Bwakabaka. Era ng'ababaka aba Paalamenti tugenda kusitukira mu ffenna era tusaba n'abantu baffe bonna abatulonda ku nnaku z'omwezi nga 6 tubukeeze wana wanca tugende tubugirizeewo mu Ntanda ffenna tubeeyo mu misinde egigenda okuba nga giggulawo ebikujjuko nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obuto beddu. N'olwekyo mwenna gye muli be tukiikirira tubasaba mu ngeri ey'enjawulo buli omu abatasobole kujja Kampala mu constituency zaffe ffenna ze tuva tuteekeyo omusinde n'okudduka okw'amaanyi naddala abakulembera amasomero g'omu Buganda ku olwo olunaku olwo ebeere public holiday yaffe ntonotono nga twegattira wamu n'Omutanda. Twebaza Obuganda era tubozaayoza Katonda banaatusobozesa okutuukayo. Mu ngeri y'enjawulo olukiiko olutudde olwaleero lusaze kokasi era mu kiseera kye kimu eyozaayoza Abasiraamu abalabika nga banaatera okutuuka ku nkomerero y'ekisiibo ebaagaliza ne Idi ennungi. N'Abakatuliki nabo ndowooza n'Abakristaayo bali mu kisiibo, n'Aborthodox nabo bali mu kisiibo, n'Abasamize nabo balina ebyabwe ebyo. Mukokasi tomanya mulimu Minisita wa Culture waali ani agaana ensonga ezo n'Abasamize ebibaawo gye bali n'abalokole bonna tubagaliza ekirungi naye tujja
kwogera nga tugenda ne mu Easter. Mu Luzungu, I want to extend our deepest sympathy to the people of Kalangala for a tornado that hit them so hard and caused massive destruction of property. We want to beseech government to react promptly and adequately, to go out of its way to help the people of Kalangala for that unfortunate happening. We hope all state resources are available and the Office of the Prime Minister and Disaster Preparedness should, in an earnest way, quickly speed up efforts to help the people of Kalangala. We are together with you, and I think our representative member of parliament will soon be with you to convey our message. We also take this opportunity in a special way to congratulate and together with all the people of Uganda to celebrate the 70 years of the usefulness of our king. Ku lw'ebizibu Buganda n'okusoomoozebwa kw'erina tukoze bino wammanga. Tutaddewo akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa Dr. Lulume Bayiga akagenda okutunula kaveeyo n'olukangaga lwe tujja okutunulamu tulabe okusoomoozebwa naddala mu byenkulaakulana Buganda byeyina n'ebitatambula bulungi n'obulyazaamaanya bwe buba weebuli bonna tubuveeyo naye tutuulemu ng'ennaku z'omwezi 4 tumale olunaku lulamba lwonna nga tuli mu kafubo ng'ababaka ba paalamenti tuveeyo n'okusaba kwaffe ku bye twagala gavumenti wano mu Buganda tulabe nga bikolwa, kubanga tulyazaamaanyizibwa ekiseera ekigenze wala ng'ate tulaba ebitundu ebirala bitandise mu bintu ebimu okutugendako mu maaso. Twesanze projekiti nnyingi mu Buganda teziriimu, emiruka gyaffe mitono, n'olwekyo mu PDM tufiirwa amagombolola matono, n'olwekyo bwe bagenda okuzimba secondary school ne health center seed school egenda kugombolola, bwe bagenda okuzimba health center 3 bagenda kugombolola, ate amagombolola gaffe manene, abantu ate bangi, n'olwekyo tugenda kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga 4 nga tumaze okutunula mu lukangaga lw'ebirowoozo olukiiko lwe tulonze. Ndoza Honorable Javira kwoli, Honorable Kayondo, kuliko ani omulala Naluyima ne Honorable Kefa mulaba Kefa Dr. Mulamba. Tujja kuba tuvuddeyo ne betulaga bino tujja bitunza buli alina obuyinza okubikolako abikoleko, kuba essaawa etuuse temegende bagambe ate so tugenda kutulamu ng'ennaku z'omwezi 4 tuveeyo n'eddoboozi ery'obumu ku kusoomoozebwa n'ebizibu ebiruka n'ebyetaago byaffe. Ate tugenda kikola nga bajeti tennasomebwa, tubitwale ne ku fulo ya paalamenti ne sipiika tujja musaba atuweeyo akaagaanya tuyiseewo ebya Central Region, kubanga waliwo ensonga enkulu nga bwe mmanyi eno ye capital y'entabiro, waliwo okunyigirizibwa kungi okuliwo n'obulyazaamaanya bye tujja okwogerako nga 4. For us, we don't save for attaining 70 years, emyaka egy'obuto ensanvu. N'olwekyo we want to also encourage all the people of Buganda and Ugandans in general to turn up massively, more than at any other time, because this is the 70th birthday of the king. We've been doing other celebrations, yes, but this one is, I think, comes with a special attainment of 70 years. So let us encourage all our voters, all our supporters across all districts and constituencies of Buganda that on 6th, all of us should lead the way in celebration and in the Kabaka's run.
all of us are going to be there. Even you media who cover us in Parliament, we are going to ensure we buy enough running kits for each one of our members and for the member of the media. We shall ensure we give you a kit to be able to participate, and the caucus will meet that bill. We have also taken steps. We have looked at deeply the challenges that afflict Buganda, especially economic, social, and even political, because we are politicians. And we have agreed to set up a task force headed by Dr. Biruma Buganda, non-partisan. It has Mr. Javira, Dr. Kefa, Honorable Narima, and Honorable Kayondo, to give us, to go out and come up with an elaborate policy proposals that we think if we adopt them as interventions, they will be able to meet the challenges of Buganda that we face today. Because we realize without a common voice, without a common front, it's becoming difficult to really be at parity with the rest of the country. We are losing out on monies distributed under the parish development model. We are the region that gets the least amount of money. We are losing out on health centers, especially Health Center 3, that are based on sub-counties. We have the least sub-counties. We also have the least number of constituencies, given the fact that we are also a region with the highest number, with the highest population density. We have 12 million, point 9, nearly 13 million. We have only directly elected MPs, 78. We are the lowest. So we realize, I don't want to go into the details because they will be subject of the decisions we'll take on the 4th after a whole day scrutiny of what it is. And we will ensure, we also encourage ministers that come from Buganda on that day to attend. And that day we'll come up with a document that we shall adopt and use all avenues to ensure that we speak truth to power and we speak our grievances. We shall take advantage of our diversity to achieve our objective. Our diversity is strength, is not a weakness. So we want to turn of who we are and who we are. We are different political persuasions. We want to turn that into a strength other than a weakness. And that way we will be able to do a humble contribution towards improving the welfare of our people. We thank you so much for this press conference. Tusinkanenge na